Musumba w'ekkanisa eno abagenyi bwe bajja wano bakalubirizibwa nnyo bamala kubannyonnyola nti omusumba ali ku disitulikiti e Framingham Day munyirira gye nnyiriramu babayiriza omusumba naye ng'ate omanyi ensi kati emanyi nti abasumba balina kubanga banyirira. Sinze musumba nze sirina kyendi mu kkanisa eno, ndi just muweereza wa Mukama ate ndi muntu wa bulijjo ninga gwe atudde awo, naye ekkanisa eno ekijawula ku birala byonna by'oyinza okulowoozaako nti ffenna tuli basomi ba Bayibuli. Nsanze okulaba abagenyi abali wakati mu ffe nga manya nze Sebyange Muyanja Walabyeki nkuyege Church Ssabo era nga ndi memba wa kkanisa eno. Mukadde yantuukiridde n'agamba nti nzije njogere kuwanika Mukama ekigambo ky'anampa kye naayogera. Mukadde Ssenkezayo bakulu wano abawanika abakulu ne Uganda yali muwanika nawaneera muwanika ate bukyanzijja wano emyaka gikukkiriza gigendako nyingira emyaka 10 Irene abadde muwanika takyuka buli lwe balonda bamwongera ekisanja, buli lwe balonda bamwongera ekisanja mukikuleko ku Amina ekyo kubanga simanyi lwaki tebakiwanze oba lwaki tebakiwa gundi oba Isaac. Omanyi ekyobuwanika kyetaaga omuntu nga mwesigwa ate ng'akwatambula. Nze okukwatambula kwa Irene okuva mu kibooko okukufuna sisobola kukufuna. Muwala akwata mpola ne bukoyibwa nemu okubala obwo simanyi bwomuyita dayimu simanyi kukwota zinkalubira nyo era sisobola kukola mu Dunkin Donuts nga okashiya wano sisobola kukola kuga sente za Amerika zannemu okubala manyi 100, 5, 20, 15 n'emu naye obwo bwe muwaayo abasinga ate abasinga ekyewulizo kimanyi mukuŋŋaanya bukoyini obwo budayimu bwe musa mu bbaasa ofiseewo bwe musa mu bbaasa. Kati Irene n'afuna obuzibu okubukompyutinga. Abagenyi nsanyusa okubalaba, abagenyi maama nsanyusa nnyo okulaba. Tokyali mugenyi oyo omukyalo oyo si mugenyi oyo banaye mugenyi oyo agwanga nti mugenyi olw'omutono oyo si mugenyi oyo mmemba waffe wawano atwagala nnyo. Kati gwe waswa naawe olowooza nti oli mugenyi naye toli mugenyi. Waswa webale kutuleetera omugenyi banaye omugenyi mumukulireko ku Amina. Erinnya baanyogedde Dan Semakula Mugabe Omugave Semakula. Kati mukyala Semakula buli wali akamwenyumwenyu kamukiwako ojabalabye Semakula. Maama naawe tusanyusa nnyo okulaba n'oli ali emabega naye si mugenyi, ali emabega asembayo anyumidde mu gaalubindi si mugenyi oyo mmemba wa wano. Ate waliwo naddako awo yaani amannya maama bebi yani mwami yani oyo ali emabega woyo namale maama tusanyusa nnyo okulaba tusanyukidde ddala. Gloria neno zama oba mmemba yabuleeta alinda ki amaze wano omwaka ate ekintu olina kikwata nga kikyayota. Mukadde omukulu tusanyuse nnyo okulabako webale kujja omanyi abakadde tebatera kwanirizibwa bo be baaniriza balisawa. Mukadde Kiwendo naawe tusanyuse nnyo okulabako leero. Mukadde Kiwendo buli lunaku ayimira nayaniriza abantu leero kamwanirize kuse kusanyusa okulaba webale kujja. Mukadde Senteza omukyala tusanyuse nnyo naawe okulaba. Abakyala abakuze mu myaka bajjajja tusanyuse nnyo okubalaba. Mwebale kujja mwebalire ddala. Abaana abato kids, thank you for coming, thank you for behaving well, thank you for being good kids, nice kids. Ate gwe lizi nkakasa nti kati oluganda olutegeera bulungi webale kutuuka ku myaka 16 emyaka egy'omutawaana ennyo mu America. I congratulate you on arriving at 16. You have now begun what is called life.
life on earth. 16. A girl at 16 is a responsible girl. Omwana waweze emyaka 16 asinga omulenzi w'emyaka 18 akutegeera kugamba mutetenkanya amaka. Omulenzi aba akyalowooza kulya mpuuta nsiike kukubona mulogo. Omwana ali alowooza ku ngeri amaka gye ganaatambuza. Tasobola kudda ku mudaala n'atandika kulya mpuuta nsiike. Tuli ku obuwanika aba atandise okuyiga ebyokuwanika mu maka. Temukimanyi mugende munoonyereze mulabe. Mario omusanyusa okulabako. Webale nnyo omukwano gwange Viola naye waali awo nsanyusa okubalabako. Okay, tusabe tukwebaziza Mukama olw'okubanga otuleese wano. Webale nnyo webalire ddala. Tuyigirize byagala tuyige mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amen. Abazungu nsanyusa nnyo okubalaba. Mukama yebale abaleese mwebale kujja. Katonda asigala Katonda wonna mu mbeera zonna asigala Katonda. Kambuze ekibuuzo. Katonda ddi lwe yakoma okuba omutukuvu? Mulowooza Katonda ddi lwe yakoma okuba omutukuvu? Nga mumaze okujja mu Amerika olwo Katonda yakoma okuba omutukuvu. Bwe yali e Uganda yali mutukuvu, bwe mwali e Uganda yali mutukuvu nnyo, bwe mwajja mu Amerika n'alekera awo. Ffe tuli mu Amerika, ebyo bye Uganda toyogera. Katonda wa wano mulala bwe kiri. Bwe wali omuto Katonda yali mutukuvu, bw'okuze Katonda n'alekera okuba omutukuvu. Bayibuli egamba nti jjo ne leero naluli n'emirembe gyonna abeera bumu. Ensi etandise okugenda kati Abazungu. Okimanyi nti abasinga balowooza nti bw'asabira eka ku Zungu alina kubeera nga yeeyambalidde bwatyo ku Ssabbiiti n'assaamu olufulaano. Bw'aba mukazi n'assaamu olufulaano olwaleeguluka nga n'ebbeere lirabika bw'otuula ku sideways. N'ayambala kamini oluusi n'empale tayisaamu anti ali ku Zungu. Aggyeko kamera ku lunaku lwa Ssabbiiti osigaddeka. Olw'okuba otaddeko Zungu olowooza nti Katonda takyali mutukuvu. Abalala bajjira mu pijama. Some of you put on pajamas because you think God is not holy. Because after all, I'm on Zoom. People don't see me. When you get a America or when you get on church, physical church, then I would have to put on decently. But Morosa, Katonda takyali mutukuvu nga Zoom. Kwa Zoom webera Katonda alekera okuba omutukuvu schedule. Ngolole mkola abakikiriza. Abalala babeera bawaatana emmere ku Ssabbiiti. N'awaatana emmere, n'akola emirimu, kasate bandaba balowooza nsinza. N'atutega erinnya. N'atega erinnya. Sebyange David n'aggalawo. N'agenda n'akola ebibye. Omusajja olw'okuba Zungu yajja. Bamukwata agenda na mu toilet. Kamera wumeye. Olw'okuba bino ebintu bibya abasinga tebamanyi na kujjako kamera olw'okuzi. Bamukwata agenda mu toilet. Ng'etunuulidde ddala mu toilet. Yalina omusajja wa Buvunani n'agira n'afuka. Abasajja b'omumanyi baagira n'afuka bw'ati. Abantu bonna ate bw'oba nkuddewo akadirisa ne bwe mba mbuulira we abantu batunuulira omubuulizi ng'ali mu kadirisa kano batunuulira kano akadirisa akano omuli akitivite balaba omuntu yeetabadde agenda mu kinaabiro asunuludde embala afuka. Bw'aba mukazi ne yeeyambula yenna kati olwo ye tamanyi nti ataddeko Zoom ali mu kusinza. Osobola okubikolera mu kusinza. Katonda akumanyi okuba omutukuvu. Mweno muyinza okulowooza nsaaga kati obanga olika lunaku lwa Ssabbiiti Katonda taba mutukuvu olw'okuba oli ku Zoom. N'omala geetulira bw'otyo amagulu n'ogagira bw'otyo otudde bw'otyo ositamidde abantu abali mu kamera abakulaba. Tuli ku buwanika, sinze kwogera ku mpisa ndala. Tuli ku buwanika, Ssabbiiti ya buwanika. Wali olowoozezaako singa obadde otambula waliwo gwe nalaba mukwano gwange yali atambula bw'atyo n'alinnya mu kannya akakongofule ne kanuuka. Akakongofule mukamanyi. A person was walking and then he stepped into a hole and then the ankle dislocated. Okay. Akakongofule bwe kanuuka
ani musawa golola omukono. Milika olowooza akakongo fule ng'oli yasazeewo ogenda mu ddwaliro nga kanuuse asobola kusasula sente mmeka? Byonna okusinziira ku bbeeyi ye. Sente mmeka kyembuuza sibuza insurance nazo sente. Kweyogera sente oba Kampala oba Wandono. Kale kimulemye musawo kambuza omulala mukyala Muyanja nga walwadde omutima gwo ne gufuna ekizibu n'ogenda mu ddwaliro olwo osobola kusasula sente mmeka? Nono musawo wali mitwalo 3 owa mmeka? Zibampitiko ono agambye mitwalo 3 omusawo ali wano. Mitwalo ekyo 3 golola omukono bw'oba osirina kati omutima gukubala ng'oziwayo kaashi. Golola omukono. Kati abasinga mulowooza nti olwokuba waliwo insurance nti yo yaweerewo. Okubeera ku insurance nakyo ogisasulira obuwanika bwe tuliko. Naw wuliriza ate bw'obadde ojja ng'ovuga emmotoka ogenda okutulaba oti mu blind spot abavuga emmotoka bw'otulaba oti mu ndabirwamu kano ka side mirror olengera emmotoka ejja naye waliwo olwolengera bwoti nga togiraba bulungi nga yeekwese mu kitegeera drusira amanyi okuvuga emmotoka waliwo emmotoka lweyeekweka nga togiraba oba ogenda okukweka bwoti n'ogyekanga bwoti ng'eyitawo. Waliwo litrera lw'olyekanga nga lisse n'oyagala n'okuva ku kkubo. Njala mumpulirize bulungi kuba waliwo kyensimba. Bwe bakulongoosa nanze baali banongosezza nagenda okutuna biiru gye bansabye nga nandifudde singa baziŋŋambye nti nzisasule nandifudde kuba nali sizina mitwalo 2.5 egya dola ze miliyoni za Uganda nga 8. Katonda buli ssaawa alina malayika bwe yagamba nti gwe malayika gwe gende wa Milika omutambulireko omukuume kubanga Sitaani buli ssaawa ayagala kututta. Buli ssaawa ayagala kututta. Daba Milika senga atuula awo n'alowooza n'agamba nti akakongo fule kano kaba kumuuka nansasudde sente mmeka mu ddwaliro? Kanzirize Mukama. Senga sente ezo z'osasula mu ddwaliro wali ozisasula Mukama olowooza Mukama yandibadde ne sente mmeka? Awo wembadde njagala okujja. Ebbanga ly'omaze ku njiri ng'oli mulwadde oba ebbanga ly'omala mu nsi ng'obonaabona osasula kino osasula kiri, senga obadde osasula Mukama wandimusasudde sente mmeka? Omanyi bw'atudde wano atali Milika omulala yenna, omanyi obubenje Mukama bwawugudde bw'otalaba na kulaba. Mu mira nga tewabulaba, side mira tewabulaba, drivers mira tewabulaba, tewabulabira ddala. Naye nga Mukama yakawugula nga kaali kakukumalawo nga twandize wano ne tukumbubaga nti Muganda waffe alugenze. Ago tewakalaba. Mukama wamusasula ki? Mukama omusasula ki? Mwebyo byonna by'otalaba obuwanika kitegeeza okutegeera nti waliwo ankuuma ye Katonda. Waliwo ankuuma ye Katonda. That's what you need to understand, that God is the one who protects you from all the evil. Satan tries every moment to destroy, to kill us. Njala wetegereze nti bamalayika buli ssaawa oli ye yakisussa eyali ayogera ku bamalayika bano yaga nti kakule bw'aba avuga emmotoka mbu malayika abeera waggulu bw'ati ng'atudde ku mmotoka asazeeko ataddewo kasitulo atudde bw'ati kakule n'aweta eno n'aweta bw'ati nga malayika atudde ku mmotoka bw'ati Sitaani n'atega emitego n'atega emisumaali mukube kakule n'ajja malayika n'amugamba ggiramu nkobooti n'awetamu nkobwati kakule ye nga tamanyi alowooza ng'olw'okuba yagenda mu super cool driver school ng'olwo ye musobozeseza okuvuga okuva Enetic
n'atuka ku kanisa akamulamu sitaani n'ekyo yakituteekamu okulowooza nti ffe tuli bakabbu nnyo omusajja oli yanjigiriza emmotoka. Obuwanika kitegeeza okutegeera the highest power ekubeezaawo n'osobola okumalako. Katonda tumuwa ekifo kye nga nnyini luyinza. Bayibuli yagambye soma Lubereberye Essulemu olunyolwa 16. Bw'omala okwatewo n'olugalo kubanga nja kuddira era. 26. Genesis 1:26. Katonda n'ayogera nti tukole omuntu mu ngeri yaffe, mu kifaananyi kyaffe, bafugenga eby'omu nnyanja n'ebibuuka waggulu n'ente n'ensi yonna na buli ekyewalula ku nsi. Lekerawo njagaddemu ekigambo kimu kati amaaso gatunuze eno. Njagaddemu ekigambo kimu bafugenga mu Bayibuli y'Olungereza egamba let them have dominion. Dominion kitegeeza nti era bafuge bakajjale ku nsi naye nga si bibyo kati mwami Senteza yava e Kampala yalekayo enju ye gwe yassaamu nkumire enju eyo yafuuka yiye. Munzire munamwe njagala abantu nga bwe bali mu class muze kusinza Katonda. Mwami yanje omuntu gwaleka e Kampala n'abaana bo nga abakuuma bafuuka babe naye asobola okubanaaza, asobola okubalabirira n'abayisa emmere. Enju gye walekamu omuntu e Kampala asobola okugikola byonna. Gwe njazika emmotoka yo neegendereza ereme, bwe banjazika emmotoka ayini bwanjazika emmotoka neegendereza ereme kakukalabulwako. Mukimanyi nti nkivuga nkyegendereza olw'okuba baginjazise bwenna omusumaali kasaba aginjazise mbakubi mu bijja ngiseeyo ewolinga ekubagana yonna ebwe. Wali omusajja baalinga bamwazika emmotoka nga gundi oyo envuga yembi emmotoka agizza yonna kwegamba ekubagana. Bwe bakwazika emmotoka lwaki weegendereza nnyo naye ate Mukama bwe yakwazika mu nsi ogibeeremu yo teweegendereza. Lwaki teweegendereza? Ensi si yo, tolinaako kantu naka gw'oliko bubeezi bakuwa dominion ofuge ebiriko. Nga mulaba president bagamba nti president gundi katono president waffe ali wano president Kiwenda fugako bamwazisemu bwazisi tefuuka yiye. Ekyabantu kye balemererwa okutegeera bwe bakwazika mu kintu ate wali omukazi bwe bayazika olugoyi yeegendereza. Baliyeko soda bannanga omukazi anzise era n'alizaayo n'alowooza ate yalowooza era bulungi nga tayagala ate langi eveemu nnyo oli agambe nti olugoye lwange walusizza nga langi enaabuuse. Weegendereza ku bintu bye bakuteresezza. Lwaki Katonda bwe atuteresa ensi tugibeereko lwaki tetwegendereza? Katuwulira, bw'obanga omuntu apangisa enju yo efuuka yiye nedda. Apangisa naye n'akwata ssente. Waliwo ne bwe basaba mukwano bwe yazimba enju n'asaba omuntu asolooza enju zino n'amuwako akazigo wali akasooka naye nga mupangisa emizigo ena mukikola nnyo mmwe. Wali otaddewo omuntu naye mupangisa naye asolooza banne muwanika era bwana mupangisa ng'ayiwayo owange olubalaza olwo toliwaako mazzi ago lujja kwononeka olwo biba bifuuse bibye. Kati kyoga nti obuyinza bw'obeera n'obuyinza ku kintu olwo kifuuka kikyo. Ensi si yaffe, buli ekirimu kyonna kiriko nnyini kyo. Omusajja ono bw'asolooza enju naye akwata ezize n'azigattako n'aziwa nnyinizo. Nyabo mama soma Bikolwa by'Abatume sura 7:7 katugenda kudduka. Waliwo omusajja bamuyitanga Siteefano, mumumanyi bulungi mu Bayibuli. Siteefano yajja n'alombojja ebintu n'agamba oyo Yesu bannabbi baayogera n'ayogera eby'omundagaano enkadde. Waliwo yayogera 47:7. Naye Sulemaani n'amuzimbira ennyumba. Naye ali waggulu ennyo tatula mu nnyumba ezaakolebwa n'emikono
nga nabbi bw'ayogera nti eggulu y'entebe yange n'ensi y'entebe y'ebigere byange. Kati olabikula 17:22 mubikola tu. Sebo ddamu nsome. 47 paka 49. Soma. Naye Sulemaani n'amuzimbira ennyumba. Oyo Stefano baali bamutadde wali nga bagenda nga ali awo bagenda kumukuba amayinja ng'ali abuulira abantu n'abagamba kati muba ki kye muliko Katonda genda mu maaso n'abagamba ali waggulu ennyo tatula mu nnyumba ezaakolebwa n'emikono. n'abasoomooza nti Katonda ali waggulu ennyo tatula mu nnyumba zaakolebwa na mikono. Nga nabbi bw'ayogera nti eggulu y'entebe yange. Katonda agamba nti eggulu y'entebe yange n'ensi y'entebe y'ebigere byange. n'ensi y'entebe y'ebigere byange. Nnyumba ki gye mulizimbira wayogera? Kati muwuliriza ekyo ekibuzo nkikuuzamu. Kati golowooza muntunuulire bulungi mu feesi n'abali kuzuumu mu ndabe. Olowooza nti sente z'owaayo oyamba Katonda kumuzimbira nnyumba. Teri nnyumba gy'osobola kuzimbira Katonda. Obwo obusente bwe tuwaayo Katonda tetumuyamba, tweyamba ffekka. Awo kati munyiize n'okuba nga owaddeyo sente nnyingi nnyo obadde olowooza oyamba Katonda. Nedda Katonda tomuyamba. Katonda teri nnyumba gy'osobola kumuzimbira. Nedda. Waliwo ensonga lwaki owaayo. Toyaayo okuyamba Katonda. Agamba nnyumba ki gye mulinzimbira? Eggulu atuulamu bw'ati. Ensi eno gy'olaba ogiraba gye twewaaniramu etuusa ne bannaffe. Katebe ka bigere ebyo bwe liyaba beera ne footstool. Nasaako ebigere bw'ati. Eno ensi. Soma Bikola bya 17:22 olabe. Tonatuukawo. Bwe bikula Zaburi 2:4. 17:22 maama. Pawulo n'ayimirira wakati wa Areyopago n'agamba nti abasajja abasaale balabye mu byonna nga mutya nnyo balubaale. Yali agenze mu Greek eyo mu Bayonaani. Bwe yayitayita bw'ati mu kibuga kya Switzerland yagendanga okulaba ng'alaba ebifo ebisinzibwamu agenda mu maaso. Mutya nnyo Ebadde meka? 22 kubanga bwe mbadde Pawulo n'ayimirira wakati wa Areyopago n'agamba nti abasajja abasaale mbalabye mu byonna nga mutya nnyo balubaale. 23 kubanga bwe mbadde mpita ne ntunuulira bye musinza era ne nsanga ekyoto ekiwandiikiddwako nti kya Katonda atategeerwa. Kale kye musinza nga temukitegeera nze kyembabuulira Katonda eyakola ensi n'ebirimu byonna oyo kubanga ye Mukama w'eggulu n'ensi tabeera mu masabo agakolebwa n'emikono so taweerezebwa mikono gy'abantu. Lekera Katonda njala kubalaga mukulu wa Katonda nti ne bw'ozimba yeekaalu emasamasejja ekitegeeza nti Katonda omuyambi abadde talina wakubeera kati ayingidde mu nju eyo. Kwegamba abasinga ekirabo olwakubiriza okuwayisa mu 10 oba ekirabo oba olowooza nti ngwero kati kanyambe Katonda nga bw'oyamba masiikiini okumuzimbira singa kati wano eba nemuzimbire gundi talina wakusula nkuyege talina wakusula mu muzimbire ekyo. Katonda tabeera mu masabo gakoleddwa na ngalo z'abantu. Katonda atuyamba buyambi okubaako kye tukola ku lw'omulimu gwe asobola okugwekolera. Soma olulwo. Ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Ensi yonna ya Mukama n'okujjula kwayo. Ensi zonna n'ababazituulamu. Lekera buli ali ku nsi, ensi yonna ya Mukama n'okujjula kwayo. Kati gwembulira Katonda osobola kumuwa kiki kye weewaana nti osobola okuwa Katonda omuyambe kubanga okimuwa. Waeri abajesenaga kwata genda olye. Katonda ensi yonna n'okujjula kwayo bibye. Okiraba
Katonda alina ekyapa ky'ensi eno. Ekyapa ky'ensi eno kiki? Otuulira kubanga yakola n'emunyenye buli kimu n'abituma amanya n'agamba emunyenye bagiyita Centauri Proxima eri okumpi awo eri 4 light years away. 4 light years away. Kyebategeeza nti bw'okuba tooki bwoti ng'oli ku munyenye bwoti ta tooki eyo emala emyaka 4 okukutuusaako ekitangaala. Light ate edduka nnyo n'emunyenye eri okumpi bw'oyimirira ku yo bwoti n'okwata tooki n'okikuba ku nsi bwoti ta ng'eyaka bulungi nnyo emala emyaka 4 okutuuka ekitangaala ekyo. Centauri Proxima eyo Katonda yagituma eyo bagiyita gundi emunyenye gundi zonna zimanyi by name. Kati bwe lwaki oyagala okwepangira ku Katonda oyo okulowooza nti mu kumuwa oba omuyambi? Olulimi lwe twasomye lwageti tukole omuntu mu ngeri yaffe bafugenga yatuwaako naga mubeerawo kati mufugenga manage oli manager akuwadde manager. Genesis 14:20 soma Genesis 14:20 bwe bikula Genesis 14:20 waliwo era Katonda yakuwa ennyo dinako Abraham yali atambula nga bamaze nga Luti bamwambye obutalwaddewo Luti bamwambye Abrahamu n'akuŋŋaanya ejje ne bagenda balumba bw'ava ku ggye mpita mu lyango olwakati n'asanga kabona asinga obukulu gwe bayita Melukizedeki. Kati soma olunyiriro. Era Katonda ali waggulu ennyo atenderezebwe akugabidde abalabe bo mu mukono gwo. Namuwa ekitundu eky'ekkumi ekya byonna. Abrahamu bw'asanga Melukizedeki n'agamba ye Katonda agabudde abalabe mu mukono gwo ng'olutalo luwedde. Omanyi Katonda yagabula n'entalo okuwangula olutalo lwonna ku nsi oba lwa mwoyo oba lwa mubiri. Katonda bw'aba takkiriza tosobola kuluwangula. Abrahamu bw'awangula olutalo n'ajja bw'ati teyasookerako genda wakabona asinga obukulu bayitanga Melukizedeki n'amuwa ekitundu ky'ekkumi. Luno lwe lunyiriri lwokka mu Bayibuli olutandika okutulaga empa y'ekitundu ky'ekkumi. Awo bwe bagitusinyaako. Naye Abrahamu yamanya atya nti ekitundu ky'ekkumi kigaba. Kitegeeza wayinza okubaawo emabegako eri nga ebitawandiikibwa nti balinga bakisomesa. Abrahamu n'awa ekitundu ky'ekkumi. Kaggayi 2:8 agamba ati kati oyinza okugamba nga tonnasoma. Kaggayi 2:8 oyinza okugamba nti olwokuba waliwo ekitundu ky'ekkumi. Eky'ekkumi kyeki? Eky'ekkumi kyekikantyogereko Katonda ku $10 Katonda z'asabako. Si zeezo? $10 Katonda z'asabako. Kati Katonda bw'aba yakulekerawo mmeka? 9. Naye n'ekyenda tuzidulunkanira ne tugamba no, zino zo zange kankweke 10 n'oziwaayo ng'okiisa ensingo. Katonda kwata 10 lyo atoboneka n'olimuwa. Naye ekyenda era nakyo n'okirunga n'ogaa kati zino zange. Naye nkusaasidde nazo ekyenda si zizo lwaki? Soma Kaggayi 2:8. Ffeeza yange ne zaabu yange bw'ayogera Mukama w'eggye. Katonda agamba ffeeza ye si kuwakola ffeeza, si kuwakola zaabu. Saagala weewaane, si kuwakola ffeeza oba zaabu. Wali obaddeko awo ng'olikundiringa ne ffeeza ozitunula bwoti ne zaabu kati bisobola kuyamba ng'otunula butunuzi bwoti. Abaganda bagamba nga ki? Abamanyi Oluganda otunula butunuzi bwoti nga ki? Ffeeza ne zaabu byange. Mu Yobu 3:8 tugenda kusomayo. Yobu yali ewaka Katonda yamubuuza wali luddawa ng'andenga ensi. Omanyi bw'oba ozimba omuzimbi abamanyi okuzimba muyanja okimanyi omuntu akwata eri olukoba n'omulala n'akwata n'akakuwa nekiwendo yatazimbye n'ogira akakoba akalala n'ogirabo. Katonda yabuuza Yobu nga namwe bw'amabuuza abagamba nti ensi yamwe mwali luddawa nga Katonda alenga empagi ez'oku nsonda ez'ensi.
Namukayimirira oyogere ng'omusajja wali ludda wanga ndenga eggulu. Bino byonna byetwewaniramu byetululuwankalira byonna bya Katonda ate ffeeza ne zaabu byange. Leka nkubulire. Amen. Oyinza okugamba ffeeza ne zaabu, you may think of silver and gold as nothing. Kankubulire. Gold abasinga kati mulaba dola mulowooza ngu kyamaanyi, dola temuli. Bino Katonda byayogedeko, the silver is mine and the gold is mine. Ebyo bye bisinga dola. Ani awakana? Dola just kugamba kulaga, dola eringa ndagaano. Wulira. Dola 10 ndagaano nti treasury. Olinayo gold eyenkanankana 10. Yendagaano tebakuwa n'otambula naye n'ogambirika nguze ekintu ekyo mikanaga mpase noga nze mu treasury mu ggwanika ninayo dola yenkanankana kale n'akikwata. Muntegedde kye ngamba, dola ezikwewandiisa, dola ezikutisa muno, Katonda agamba nti zize. Golodi ono Katonda yamutonda wuwe ne silva wuwe, byonna sente zize. Katonda abuuza wali ludda wanga nsimba empagi z'ensembe. Golodi Genesis 2:10. Golodi okumanya nga wa Katonda. Eby'amayinza okubuusabuusa Katonda ajjawa golodi. Omanyi wano mu Amerika waliwo etterekero lye bayita Fox Note. Ekyo ekitundu ekisinga okuumibwa ku nsi yonna, Fox Note. Mu Amerika kiri wano mu Amerika. Mujjuddemu golodi. Golodi ali muli muyitirivu. President bamukuuma kitono kubanga ayinza okufa ne basawulala ono golodi. Ne bw'okola ki ne bw'osima ng'oli mu ttaka tosobola kumutuka. Kumpi battalion namba eri wali okuuma golodi ono. Era kamera buli kimu. Amawanga obugagga bwabo tebuterekebwa mu mpapula. Omuntu batereka gold reserves ne batereka kati gold byoyo bwe batereka bugagga. Soma Genesis 2:10. Omugga ne gusibuka mu Adeni. Katonda bw'amala kutonda okufiiranga amaaso. Osomanga naawe bwe nsoma naawe. Katonda bw'amala kutonda ensi yatonda omugga nga gusibuka mu Adeni kugenda wa ne gwawukanamu ne gufuuka emitwe 4. Ogulira omugga guno gwe yatonda gwayawukanamu ne gukola tributaries yagenda maaso. Obw'olubereberye Yakobo Bisoni. Bisoni gwe gw'olubereberye. Ogwo gwetooloola ensi yonna eya Kabina erimu zaabu. Owulira ogwo omugga gwetooloola ensi erimu zaabu genda maaso. Ne zaabu ey'omu nsi eri mulungi. Zaabu oyo yali mulungi. Oyo zaabu gwa Mutonda. Katonda yatonda ensi zaabu n'amusabu. Tewali formula. Olaba ng'Abawarabu gye bali ewaabwe mu Middle East eriyo amafuta. Lwaki tegali Uganda? Lwaki tegali mu Amerika? Era entalo tezijja kuggwayo amafuta ago. Teri birala bino byonna beekwasa buno na buli mafuta ago ge baagala. Katonda ye yasaayo amafuta eyo ne gabeera eyo. Lwaki amafuta ago tegakulukuta ne gajja paka mu Amerika? Ye lwaki tegagendako waffe e Uganda abantu ne bagagawa? Katonda yamanyi ebintu engeri gy'abikolamu. Yatonda guno omugga ne gwawulwamu tributaries 4 ne gugera akamu ne kagenda nga ketulaba awo nassaawo gold. Okimanyi nti Congo eriyo gold muyitirivu. Obuwanika kitwaliramu ebintu. Obuwanika kitwaliramu okubeera n'amagezi. Amagezi okuwanika obulungi Katonda byakuwadde. Katugende maaso nziruka njawula. Katonda yakola amayinja g'omwendo. Olunya olwasatu mugamba nti Katonda n'alaba buli kyakoze nga kirungi nnyo. Ekyo Katonda bwe yajja bw'atya engalo ku nsi yalaba kyakoze nga buli kyonna kirungi nnyo. Mwalimu amayinja g'omwendo, mwalimu buli kimu, emiti emirungi ennyo. Naye waliwo ekizibu wano. Njala weetegereze ntunuulira ku ssimu. Buli kimu ku ssimu. Bayibuli kiteeko gyagisomereka. Genesis 1:31 lubeerera Yesu ne mwana by'asitumuga Katonda n'alaba buli kyakoze nga kirungi. Ensi luli lwe tasomeza nti
Katonda gatukole omuntu mu ngeri yaffe bafugenga ekitegeeza nti buli kirungi ekyali mu nsi baali bakiwaddaani mu nziremu baali tebamuwadde omuti oguli makkati mu lusuku baali bakungaanye. Katonda yamuwa byonna obugagga golodi siliva emiti emirala egyaffe n'obubaka biki n'amugamba omuti gumu gumukole ki gundekerewo ogwo gwange. Ekitegeeza nti wano tujja konsepti ey'ebitukuvu. Katonda yagamba ogwo omuti ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyangako gutya. Eva yakeera ku makya n'aleka bbaawo n'atandika okunaayiza ng'anoonya ffere amapaapaali obadde ng'ali yekka tagenze na bbaawo omusota tegwamusanga n'anaayiza omuti gwali gutya gumu mu miti olu kwegamba emiti 10,000 ezaali mu lusuku Katonda yali yerekeddewo gumu nga ku kitundu kye-10 bwanguwaako biri ebirala byonna kyo n'akyerekerawo naye nakyo n'ogenda n'okinaayiza. Waliwo abanenya Eva n'aleka emiti bwe kitundu kye-10 akuwadde kiri ekyenda 10 lino. Mwebalire ddala ebitukuvu bya Katonda tebiba nti biba bibi kyava bituganira gamba omuti ogwo temugukwata ebirala byonna bikuwadde nga bw'agamba ekitundu kye-10 nkyagala kimu kya 10 kyo nkyagala. Bwe tofaayo oba kigenzeebwa oba waliwo omusumba eyamenya etterekero n'akibba bwetyo tebikwata ku Katonda ajja kumuvunaana mu ngeri ye ekyo tekiganda kukiwa. Naye ngera Katonda bw'agaba ennaku 6 ennaku 6 nzikoze eki nzikuwadde naye mwogere nga mutyo kwogera tetulunaayiza nalwo tugamba sente zenkola maana tezimala ennaku 6 tezimala kola sente n'olwomusanvu kagende ncape. Gwe olaba omuntu bw'afaanana oyo ekyo kibayita omuntu. Katonda yagamba nti 6 nzikuwadde naye kitegeeza nti ennaku 6 si za Katonda za Katonda. Kati akusuubiramu nti akusuubira lunaku olw'omusanvu okuwummula. Kati ate mu nnaku zino 6 zonna nazo zize kubanga byonna bibye n'olondayo n'ogamba n'ojjukira nti Katonda yakuwonyeza akisidenti, Katonda yakuwonyeza kino. Abamu beebaka omusota ne kujja ne kuyita ngwekuti ne kuyita nawano ne gwagala okuyingirako mu nnyindo ne kuva nga weebase bulungi. Tolina magezi wadde wasoma kyenkana wakuziyiza musota guno ukola kintu kyonna nga weebase n'ofuluuta wazimba omusota ne kukuyita wano wekuti. Abamu batya ebisaani waliwo n'omuwala gwemanyi ng'atya ekisaani n'ekisaani ekyo kijja ne kitambula owulira nteera amajimbi nga mpulira amagi ekisaani kyayise wano lwaki tekyayingidde mu nnyindo magezi gaaga akiganya. Nkubuuza mukyala linnya magezi kyagagaana ekisaani okuyingira mu nnyindo. Abaganda bagamba awatali waggale watiibwa. Senga ensekere esula mu nnyindo lwaki ensekere teziyingira mu nnyindo ne ziziyiwa omwo? Ladies and gentlemen, ku nnaku zino 6 zaleesewo osobola okugamba Wednesday eno kagende musinze n'omusinza nga tebifuuse lwa sabbiiti lwa ekitukuvu kye bwe kiri naye olumuwa kati kyekiri kye bagamba ne ku birabo nti bw'omala okuwaayo ekitundu kye-10 zino endala ezisigaddewo kala nzikulekeddewo naye nazo osobola okukwatako nga bw'oyagadde n'owaayo. Mukitegedde kye ŋŋamba? Oyinza okugamba nazo zange ekye-10 nkiwadde nedda osobola okugamba $10 mpadde 10 $10 ekitundu kye-10 ne Katonda ng'andabiridde no nali musasudde ntya obubenje bwamponyeza nga bungi. Kamuweeyo endala n'okwatayo 10 eddala oba 2 ekyo kyo tasala
agamba buli omu akolenga omutima gwe kamuwe asatu n'omuwa. Katonda agamba mbu ndiggulawo ebituli by'eggulu eby'emikisa, emikisa ne gikka gy'oli. Katonda yalina engeri gy'agabamu emikisa. Katonda alina engeri gy'agabamu emikisa. Bw'osoma ne Bakolinso agamba nti emibiri gyaffe ye yeekaalu ya Mukama. Katonda atula mu ffe. N'omubiri gw'olina ogwo gwe weewanyako gw'obyula enkya n'eggulo. Waliwo statistics ziraga mbu an average woman spends 3/4 of her life working on her head alone only. Mbu omukazi ddala ategeera atuludde omulungi bw'ati. Bw'aba wakuwangala emyaka 10, emyaka 75 kwekyo 10 akimalako ng'akola ku mutwe gwe gwokka. Kale tebakitegedde bulungi. Research bwetyo wegamba. Naye nsobola okubuuza simpu, kale oyinza okuba tokitegedde bulungi. Kamba buuze simpu. Abakyala bali wano. Kitundu ki kye musinga okufaako ennyo n'okimalirako obudde okusinga ebitundu ebirala? Wano. Wano bafaawo nnyo buli ssaawa abeera. Ndowooza owulira bamanga bambuza nti lwaki sha akabalabi kamu kokka bwe kati gakakuta omukazi wano kamumalako emirembe. Abasajja akabalabe tekayinza kumalako nnyo mirembe naye kebera mu ndabyo akatuuseewo akengedeka n'akatuukunyana. Bannange size wano kwogera ku ki na ki naye kye ŋŋamba nti emibiri gino tulina okugifaako nakyo nga tugiwanika kubanga Katonda yennyini gyo bagambye mu nnyambala engeri gye twambalamu. Katonda bw'omanya nti nannyini mubiri gwo oyambala otya. Olaba abamu bamaama bambala bulungi ng'agenda kusindika ne boyfriend we, oba omusajja nayambala bulungi ng'agenda ku mukolo gundi. Bwemba mugende wa Kabaka kitaffe baffe Magulu Nyondo mwambala bulungi olw'ekitiibwa kye, naye ate bw'obeera ng'ogenda mu maaso ga Katonda question mark aweri nkikulekedde okirooze emibiri gyo. Bayibuli egamba nti omubiri gwo ye yeekaalu ya Mukama. Oli yagamba tukole omuntu mu ngeri yaffe, yagamba nkolera watukuvu ntuule mu mmwe, kati atuula mu ffe mutima. Omubiri gwo oguliisa ki? Oguliisa ki? Buwanika bwe tuliko oguliisa ki omubiri ogwo? Okwambaza otya? Ogulabirira otya? Katonda yagamba nti alizikiriza yeekaalu eyo, nange ngenda kumuzikiriza. Okimanyi nti n'okunywa obunywa sigala oba oyonoona mubiri, amawugwe oba ogwonoona. Okulya kyogera Katonda yassaawo ebirina okuliibwa nti bino byolina okulya. Oba tobimanyi, genda mu Deuteronomy ekyamateeka essula 11 oba 14 olabe ebirina okuliibwa. Omubiri si gwe wagukola, therefore toleeta migezigezi ku kiki tulina kulya. Emmotoka Omujapani bw'aba yagikola, Omumerika si yagamba nti wano wewagenda amazzi, wano wagenda oil. Omujapani yassaawo nti oil here, ne wamuluzungu tatumanya assaawo oil here, water here, nakyo kati kwereeta olugezigezi ogaye wano waliwo oil, genda kussaawo mazzi, wano waliwo ogundi nziseewo kino. Omubiri Katonda yagukola, yamanye ekirina okuliibwa. Byonna byakola birungi. Naye kitegeeza nti emisota nagyovaadda amakomkomi amakovu, osanga omwana ng'apamya obubi okwatakukwasa n'olya, anti nabyo bifaanananga mmere. Waliwo diet Katonda gye yassaawo bikubuwanika. Soma Bakolinso ekisooka 6:15 obudde ekyali nakuza eddakiika. Mukyala waffe yangambye mukoma 7 kitundu temunyegako. Bakolinso ekisooka 6:15 agamba nti temumanyi emibiri gyammwe ebitundu bya Kristo. Tegera kati nakyongeddemu kikaluya omubiri gwo kyekitundu kya Kristo. Kati osobola okuddira ekitundu kya Kristo n'okitwala mu bwamalaaya. Ebitundu bya Kristo, ebitundu ebyekyama byolina mbu belongs bya Kristo.
emwesisiwadde gwe mwesisiwadde bayibuli egamba nti ddamu osomesa temumanyi ng'emibiri gyammwe ebitundu bya Kristo. kati ebitundu ebyekyama byo byawukana ku mubiri gwo. Nange kyenva ngamba nti n'ebitundu ebyekyama byolina bya Kristo obiwanikira Kristo mukadde nniibi abowanika ayibiri mukadde sente obuwanika kitegeeza okuba manager ow'ekintu kye bakuwadde nga olina okuwa accountability mukadde wano yayogera kuwanika yayogera ku accountability okuwembalirira Bakobundi Chronicles 29, 1 Chronicles 29:11 nziruka maliriza kale tokimanyi nti ne position gyolina muba obwa manager kumulimu tokimanyi nti ne position ya Katonda eyakkiriza oba lubuze soma Barumi 13:13 First Chronicles meka? 1 Chronicles 29:11 somebody olina soma Barumi 13:13 Daba, ekifo kye bakuwa Amerika ku mulimu Katonda ye yakikola ki ye yakkiriza okiweebwe kyokkola waliwo abantu bangi nnyo naye gwo kibulimu kati obukulu bubwo n'amaanyi n'ekitiibwa n'okuwangula n'okugulumizibwa kubanga byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi byo Katonda buli kinemu okumawo Katonda buli kiri mu ggulu ne ku nsi kikye ekyo Nebukadduneeza teyakitegeera bwe yafuluma neyeewaga n'ajja n'agamba eri mu Daniel sura ndoza nnyo olunyolo luno n'agamba kale laba ekibuga kye nazimba omanyi Babiloni kyali kyakabi era mu 7 wonders of the world waliwo the hanging gardens of Babylon oba asomako B7 mukyazijjukira nga balina bbugwe balina ebizimbe byakabi buloke yenkana bweti newebuuza bagirigisa batya kalina okutuuka eriwo Nebukadduneeza bwe yavaayo bwati n'agira bwati n'agamba halaba ekibuga kye nazimba olw'okutegeera kwange olw'amagezi gange omanye ekyaddirira bayibuli egamba nti mu ddakiika ezaddako Katonda n'amugamba gwe ogenda kutandika kulyanga nsolo n'agwa wansi enjala ne zimera omuddo kugamba amaaso ge ne gagira enviiri ne zimera n'afuuka mulalu n'atandika n'okutambulira ku mikono n'amagulu ng'ente emyaka mbozi gyali emeka mwe musome Bayibuli emyaka 7 Katonda ng'amulagamu nti weepangirako tomanyi okubeera kabaka okubeera omufuzi president okubeera anything obukulembeze bonna Bayibuli egambe nti Katonda yakkiriza n'obeera after some time bw'oyitiriza amalala bw'oyitiriza okufuga obubi asobola okubikuggyako Nebukadduneeza yali muggyako emyaka 7 okutuusa Nebukadduneeza bw'agamba matidde Katonda gw'olina byonna n'abimugiza Barumi 13 gamba tutya agamba nti buli muntu awulirenga abakulu abafuga kubanga tewali bukulu butava eri Katonda n'abakulu abaliwo baalagirwa Katonda. Lekeraawo wano olunyiri luno abasinga tebatutegeera bulungi. The idea of leadership, the idea of power originates from God. Mukitegeera Katonda obuyinza bwonna abantu bwe bakozesa ku nsi Katonda atwawulizaako n'agamba nti kati mugende bano kababeere abakulembeze biki. Sigamba nti omukulembeze bw'atandika okufuga abantu obubi nti olwo Katonda aba yafugira mu byekya anyigiriza ono si kye ngamba nti Katonda alonda omuntu nga bwe yabalonda okujja wano naye muyinza okugaana okuwayo ebitundu bye10. Kitegeeza nti Katonda ekigendererwa kyo kirungi okubalonda naye ekyokugaana ate okuwayo ekitundu kye10 ate si kigendererwa kyo. N'olwekyo omukulembeze nawe oba olondeddwa Katonda naye n'okola bubi agambe okukola omubi tekaba ka Katonda. Maliriza okimanyi nti emmotoka gy'ovuga ya Katonda yiyo era bwewaana ne kalina gyewazimba okimanyi nti ya Katonda gyewazimba e Kampala
ya Katonda. Bank account gy'olina mu DCU oba Bank of America nayo ya Katonda. Kati ennyumba tewazimba biwakizimbisa wabijjawo wabikola wabivumbula wabijja mu ttaka ettaka gwalikola kati obadde ogamba sha ennyumba yange nakola dola ne maama taata byennyumba byakizimbibwamu byonna Katonda yabikola era n'ennyumba eyo ye n'engoye zoyambala zize kubanga pamba sigwa mukola mwezikolebwa kale ne bweziba ziba China nga zikolebwa mu plastic era sigwa bikola engato zoyambala oba za masanda oba za Katonda wali kyabagamba the silver and the gold is mine. Buli kimu osobola okusaako olugezigezi lwonna lujje mu ssomero ngolooza profesa wo w'amagezi nnyo okusinga Katonda olw'okuba yakugamba mu kino kikolawo wekiswe nze nkugamba bwe nti nga nsinzira mu kigambo kya Katonda buli kiri ku nsi kuno kya Katonda ate bw'oyitiriza ennyo olugezigezi obutamanya nti Katonda yennyini byo Katonda ng'asooka agiramuko bw'ati katono nnyo weesanga oli Boston Medical ogenda okukakasa ng'oli ku ndiyeeyo nti Katonda mukulu kubanga oxygen yekka singa bagambye okumusasula oxygen kati gwosiza omwereere n'ovuma ne Katonda ng'osa oxygen sama abantu abali ku oxygen gwe bategeera nti Katonda nga mukulu okusa breathe in and breathe out. The oxygen will breathe in and out is all from God. Ogenda abasawo ne batetenkanya omulwadde obuta wali buno bumita kutana ng'abantu balagala embwete omutima gukendeera ne bapapa abanansi bonna abadokita ab'ebiwalaata aba abagaleku bonna ne badduka ne bakuŋŋaanira ku mulwadde nga tewali kye basobola kukola Mukama ng'aggyeko wa switch ne baleetaga oxygen pumps agatene ne bajja nga bagasindika ne bagasawo ne basaako mita ne bamusaako oxygen bwe tusa munda ne tubreathing out carbon dioxide. Oxygen bwakuvamu bwepanga Mukama aggyeko switch ne baleeta lipampu eryekana trailer ne bali kusaako tebasobola kumuzaamu. Tuli bawanika Katonda lwaki atulekedde omukka kutusa tumuwanikire ebintu bino. Katonda tomuyamba mu kuwaayo kirabo kyo nedda oba oyamba gwe nkolagana okubeera nga nungi ne Katonda okumanya nti okumanika obulungi naye bw'okwata esente n'oziwa oba ekyokulya n'okiwa kiwendo Katonda asanyuka nnyo lwaki kubanga oba okoze eddala ekyo kyakusuubiramu oba owanise bulungi ebyo byakusuubiramu maliriza buli kyolina Mukama yakirina osaanye mu bulamu bw'ekikristaayo temuli mugenda mu sente lwoto oyo ye kati ateredde ali ku musente ateredde golola nga oli ku musente taliimu obulamu bw'ekikristaayo ayiga nokkirira oba temuli mu musente. Kati njala kubuuza gw'oli ludda wano oba wano ekyo nkikulekedde tewali asobola kukitegeera Bayibuli egamba weekebere wekka naye kasita olabanga nga olekeddeawo okusoma ekigambo kya Katonda manya nti toli wano otandise okugira. Waayo obulamu bw'eri Kristo akufuge bw'oba tonnabatizibwa salawo okubatizibwa otambulenga Kristo bw'agamba omubiri gwo guweeyo physically eri Kristo. Bw'onooguwayo physically eri Kristo ojja kuyiga ennyambala ojja kuyiga endya ojja kuyiga ne bw'entambula na buli kimu n'okwogera oba obadde owemula ojja kuyiga engeri gye boogera. Terisomero lyosobola kugenda mu kuyiga ebyo byonna wabula jangu eri Kristo omubiri gwo guweeyo eri Kristo olw'ekitiibwa kya Katonda. Abakolinso 10:31 agamba nti byonna oba kunywa oba kulya oba kwambala oba kukola buli kimu kyonna oba kwebaka oba kiki buli kyokola kyonna kikole olw'ekitiibwa kya Katonda. Olunya olusembayo luli mu Malaki 3:9 soma.
n'ekisembayo ky'olina okukola ekisembayo kimanyi weewale nnyo okuba omubbi sina mubbi munyazi Malachi 3:9 mukolimiddwa ekikolimo ekyo kubanga munyaga nze oyo mubbi omunyazi si mubbi kubanga lino yonna ahadde lwaki muleete ekitundu eky'ekkumi ekiramba mu ggwanika ennyumba yange ebeeremu emmere era munkeme nakyo ayogera Mukama w'eggye oba nga siribagulirawo ebituli eby'omu ggulu ne mbafukira omukisa ne wataba na bbanga bwe bulijja byonna ng'omaze okubikola lekerawo okunyaga bayibuli egera nti kunyaga nti munyaga nze omuntu ayinza okugamba nti omunyazeeko essimu ye ng'ate essimu yiyo gwe bayibuli egamba mujje tuteese ffembi let us reason together katonda naye ayagala olowooze tobeera awo oli automaton. God does not want us to be automatons nti nga tolowooza kutambulawo nedda agamba now come let us reason together says the Lord mu Isaya wagamba jangu tuteese ffembi kati mbabuuza abamu mwasoma nnyo abalala mulina amagezi mangi mulowooza ebintu bingi mukoze ebintu bingi ebyamaanyi njala kubabuuza omuntu asobola okugamba nti oli mubbi omubbyeko essimu ye ng'ate essimu gyagamba okubba yo gwe wagigula Katonda agambye munyaga nze Isaac agambye tunyagako ki sogere ku bizinga ebitundu by'ekkumi tetubiwaayo omulamba bwamu n'ebirabo Katonda tusobola okumubbako ebitundu by'ekkumi ng'ate byaffe ogezino sente nze nazikoze ku shift zizo ate Katonda agamba nti omunyaga nkugambye buli kimu naye buli kyokola mu balangu mu bakadde kyokola wa buli bwamuna mu Dunkin Donuts oba oyera luguudo oba okola ki byonna bya Katonda buli koofunayo Katonda abakusasula okutaka okukafuna kubanga osobola okubeera mu mbiri Katonda singa akisuula nti okukutaasa weetaaga kugwako wansi obeere nga tukola emyaka egyo akisobola naye olw'okusaasira kwe oluusi alabika nga ataliiwo ne tufuna n'ebbeeto ebimuvumu Mukama abawa omukisa nga tuzza gyali ebyo ebimugwanidde mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe. Amen.